Ebizinga by'e Bukooli mu disitulikiti y'e Namayingo bisattira olw'omuyaga gw'obumenyi bw'amateeka obulinnya enkandaggo obuleetedde abavubi okukaaba twaha ng'entulege. Obuvubi gwe mulimu ogukyasinze okwettanirwa mu bitundu bino. Ennyini z'amaato n'obutimba obukozesebwa mu kuvuba byettunzi nnyo mu bitundu bino ng'era bye bisinga okubbibwa. Ebifo ku bizinga bino ebisinze okukosebwa mulimu Sigulu, Lolwe, Hama n'ebifo ebimu e Bumeru mu ggombolola y'e Namutumba. Alipooti ze ku poliisi naye kati obuzibu eri gy'eri nga nsi ndala sikyankya kubeera nga balindibwa. Wabula abavubi bagamba nti banywanyi baabwe abava mu ggwanga ly'e Kenya be basinze okuvaako obuzibu so ng'era ne bwe baloopa eri abakwasisa amateeka paawo kikolebwa. Kubanga batubba bava Kenya naye bwe tugenda e Kenya abakulu baayo tebatuyamba. Bayamba ate babbi abatubba. Amadi Mwanje, ssentebe w'akakiiko akatwala ennyanja, aliko by'annyonnyodde ku nsonga eyogeza abatuuze obwama ku bizinga bino. Bajja ekiro ne bajjanga abazze okuvuba ne babba obutimba ne babba n'eyingini ne bagenda nazo e Kenya. Amaato agakabbibwa wano gali amaato 5 mu myezi ng'esatu emabega. Zo yingini ziri 2. Yezavia Mawanda ngono wa kitongole kya poliisi ekya Marines Unit atutegeezezza nga kino bwe kiviira ddala ku bulagajjavu bw'abavubi mu bitundu bino naddala nga basaabalira ku nnyanja. People always move with bangers, but the challenge I see is because these fishermen are always sending one person in one port, and you may find one port costs 30 million. Lieutenant Jacob Obo owa Fisheries Protection Unit agamba bakazuula ingini z'amaato 5 kwezi ezize zibbibwa. This month I think we have recovered about 5 engines, and we are waiting for the people to come and claim for it. They should present documents and follow legal procedures.